emikono 130 gyo weegiri. Nze ng'owa Nuupu njagala okumanya baani aba Nuupu abataasayininze. Nze mpagireho nalebo Sekikubo, mpagireho nalebo Salopendi, mpagireho nalebo Sewungu bempagira. Ne mu kubawagira siri muzibe, njagala babeere beerufu. Onule. Kyokka kye mbagaza mpagira mmwe ne njagala babeere beerufu. Tibakulage bammemba. Bammemba. Lwaki ogamba nja kwasanguza amanya bataddeko omukono? Ani mukulu Sewungu, ani mukulu Faluku ayataddeko omukono nenga tayagala bantu bamanye nti yataddeko omukono. What is the problem of showing people? Yabadde secret ballot teri aligiraba kuba nayo basolo giraba. Waliwo ekyekwesaawo. Lwaki bwoba otaddeko omukono toyagala ffe abantu beno mu kirasha tumanye nti musajja waffe yataddeko omukono? Kubanga bano be bamuganya olaga emikono abaataddeko. Ate kati ng'aguteekako ati ate n'atayagala bantu bamanye. N'abalonzi be bamanye. Kubanga ne tukinatuka ku floor ya parliament bajja gibala giwera 177 bwe banagamba kati musituke. Gwe tusoma ng'agamba ye yaguteekako. Kati kiregeze ebintu bibeere ku gundi. Tubeere beerufu. Mukulu Faluku nze situula ku fensi mba munda oba wabweru nze sibeera mu Buswayida. Ababaka baffe bali kiriini. Awo wali nti singa akasimu kajja ne kagamba Faluku naawe otaddeko nga mbutuufu eddoboozi olimanyi bulungi. nga livuddewa nga liva mu ggulu livaawo eryo eritiisawo erityo. Muleke kutiisa bantu nga livaawa. Eddoboozi lisobola okuva awantu wonna. Ne ligamba atya? Lisobola okuva e Kampala, lisobola okuva Bundi Bujo, lisobola okuva e Kapeeka, lisobola okuva eggulu, lisobola okuva Entebbe, lisobola okuva e Nakasero, lisobola okuva e Kyegeegwa, lisobola okuva e Bitiya n'oba wala wonna. Ne ligamba litya? Honorable Faluku naawe otaddeko omukono baŋŋambye nti otaddeko naye mbadde njagala nkyewulirira okuva mu ggwe. Omusajja omuddamu otya? Atanzaala lwaki antiisa? Omusajja akakuba ekiro ng'agikuba kiro agikuba misana eyeetiisa. Kebe misana kebe kiro. Anti agikubye oba omumanyi bulungi. Honorable Faluku nti oli bulungi nti ndi bulungi nti yeggwe yenze. Baŋŋambye mbu naawe oli mu baana abaagala okuteekako emikono. Baŋŋamba wataddeko. Baŋŋambye wataddeko. Ne batagamba nti wataddeko. Baŋŋambye naawe oli mu baana abaagala okuteekako emikono. Muzeeyi nedda biki? Owaayo mbadde neewuunyizza. Ababaka baffe bwe bali awo. Ababaka. 9 ku buli 10 bagwa ndowooza bikola ku bali. Abaliwa. Saba opposition. Njogera ku opposition. Eddoboozi likola ku bali. Njogera ku opposition. Njogera ku opposition. Soogera ku BNRM. Eddoboozi likola ku soogera ku babaka BNRM sibe njogerako. Njogera ku babaka. Opposition abeera ku maanyi g'abantu. Njogera ku mubaka nga wa Nuupu, wa DP, wa FDC, PPP, wa Jema. Gwe njogerako. Ku babaka baffe abo bameka nga akasimu bwe kajja ne kamugamba naawe ssebo kwoli otaddeko omukono nibwe baagutaddeko akeera gupakulako. Awo tuba twafa dda. Ababaka bameka abakubirwako akasimu n'agamba nti toddangamu n'okuba ne ku simu yange. Ng'asobola ogamba eddoboozi eryo nti toddangamu n'okuba ne ku simu yange. Bameka kuba bino kankubuulire Faluku tulina okuba abaddala. Nze siri mu Buswayida wano. Tulina okuba abaddala. Awo wetulaga kati we tuli ku babaka 5 n'ekintu ng'oggyeko ababaka bano 10 n'ekirala tulina kumpi akwota ebeera akwota ya parliament. Akwota ya parliament tukwatagana nga ababaka akwota ya parliament esobolera ddala okuyuguumya parliament eyo akwota nga bonna batuufu nga si ba Buswayida kuba tulina akwota 19 ng'obagase bonna aba opposition. Akwota ebeera akwota akwota esobolera ddala okuyuguumya parliament eyo singa tulinamu nze benzikiririzaamu tukwatagana sigamba nti abalala sibekkiririzaamu benzikiririzaamu nti singa Honorable Ssennyonyi tukwatagana Honorable Ssemujjuŋŋanda Honorable Zaake
zakalizayo eddoboozi asobola asobolizayo tewali nakuteebereza n'ababuuza nti gwani ankubira oŋŋamba ki oŋŋamba ngaani zaaka asobola era gwani ankubira lwakyo Ssenyonyi asobola 10 ku 10 what are you saying kikyoyogerako gundi Ssemujju asobola Ssemujju asobola okwogera nti kikyoyogerako nkubira va ku simu yange ku 19 betulina kusobola okubeerako ababaka nga 10 abakola abasobola okugamba eddoboozi eryo tutoddangamu n'okubakusa emikono 130 gyo weegiri nze ng'owa Nuupu njagala okumanya baani aba Nuupu abataasayininze tannabatulaga nze naawe twayogere wano njagala kumanya ekintu kimu twasonyiwa babiri wano twasonyiwa basukka twasonyiwa Kagabo ne tusonyiwa Mpuuga ow'ekitiibwa yekennyini ne tusonyiwa Dokitaali Bwanika ne tumusonyiwa ne tusonyiwa ne Jimmy oli Lwanga Jimmy Lwanga naye twamuta baba tebaweddeeyo abalala kale abalala kale katulina bana be twasonyiwa twasonyiwa ow'ekitiibwa Mpuuga kubanga y'ensonga gwe zikwatako teyali agasobola teekako oba mulala omusaba omukono gwe nti aguteekeko ne tusonyiwa Abedi Bwanika kuba yatemba etooli olina eryo tumusonyiwa tetusuubira mukono gwe bwe gubeerawo ejja kuba bonasi ne tusonyiwa Kagabo ne tumuggyako kubanga yasala leerwe naye oyo wabuswayida ne tusonyiwa oli Jimmy Lwanga bebana ne tusigaza 5 mu bameka mu basatu kati 5 mu abasatu tetubasonyiwanga emikono gyammwe girina okulabika Ssekikubo tabatulaga kati Ssekikubo atiisa butiisa nti ŋŋenda baasanguza Ssekikubo tabanga ali mu ddiiru nga bano abafudde kapito njagala ntegerekere bulungi nti Ssekikubo kyakola kituufu nkiwagira ntegerekese kuba abantu basobola kugamba tegusulwa tetumutegeera Ssekikubo kyakola abantu okuteekako emikono giwere 177 tufune sensa tugende motion ekaabe wali ku parliament ekyo nkiwagira eyo B njagala mukulu Ssekikubo naye abeere mwerufu era atubuulire nti bano be bataddeko bano tebannaba fetudiringe n'abaffe era mulimu ababaka abajja kati ng'owenaale mpasisi namuganza yajja misana tuku mutaala nga buli omu alaba n'agamba ntaddeko Holanaba Zaake yateekako ng'ensi yonna eraba Honalebo Ssenyonyi yateekako ng'ensi eraba n'abala bonna bataddeko ng'ensi ekola ki eraba abala sijja boogerera soogerera ba FDC soogerera ba PPP soogerera baaki njogerera ba NUP vaayo ensi yonna ekimanye nti nataddeko omukono ekirala mukulu Faruku ba MP abo boolaba olaba zino sente ze baterobowa mu parliament ziri eziyise ne bagamba nti bazizzaayo ku buli 13 be bazizzaayo gwe manye yakola record wano yali ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu president yawandiika cheeke ng'ensi yonna eraba n'agiwaayo ensi yonna n'egiraba Kagabo teyaziwaayo ba politician oyo sene yamukuba oyo Kagabo waliwo sene yamukuba gye yali azizzaayo ana n'alemererwa ng'agaanye okuzitwala gye yazijje naye nga teyali amanyi ate yazitwala bamusibye kantontonu nenjogera ku balala kubanga Kagabo ye buswayida yasala leerwe sijja genda nnyo Kagabo njogera ku abo abakyagamba mubayina ensaba enjogerako abatali ba Kagabo kuba Kagabo ye yategeerekeka njogera ku abo abeefuula mbu batuufu sente n'azifuna n'ategeeza n'ensi nti ngenda zizzaayo n'amaliriza nga tazizizzaayo ninga ensi agitegeezezza nti yazizzaayo sente naye nga te sente yakoze eki teyazizizaayo ensonga endeese ya mikono eyo mbadde ngenze y'obugenzi ntandise bwenti mukulu Faruku mukulu Ssekikubo akuliddemu ensonga eno emikono bawandiika ne tukirabye emirundi mingi ng'emikono baginoonya ku ddakiika esembayo ne bagamba emikono bagitubyeko nalaba mukyala Honorable Sarah ng'atandise ng'agamba batutiisatiisa baagala okubba empapula
ne tubeetegekedde bawandiika ku bipapula wate bamutypinga soft copies emabega ko yali ayogera nti kaakati baagala okubba empapula ko tusayininze ne tubeekengedde era tubeetegekedde tegezzaako ne poliisi kyali kyetaagisa ezo kodi zisoma kyezo zatuteekamu kupreparinga bwongo b'Abannayuganda nti tetulina gye tulaga na kino. Sarah Opendi abakulidde omulimu aleeta kodi ezigamba nti waliwo abatutiisatiisa baagala kutubbako mpapula obwo bukodyo tuli fenna obwo bukodyo kati kyekiriwo Sarah Opendi Honorable Sewungu Honorable Sewungu Honorable oyo Olwemiyaga n'abalala ekigendererwa kyabwe kirungi ne olugendo lwabwe banaalumalako nga balungi lujja booca banaatulaga obwerufu awo kuba sogamba tegusulwa mpapye sina papa njagala batutegeeze emikono giri emekere batulage right now tugambe balinawo 13 mugumu era tubakiririzeemu abasomi nti bado bataddeko emikono tumanye tuuzaayo bameka nti nuupu tulinayo ababaka 10 bebayiyeeko 43 tetuna bakyaganye tukitegeere ekyo kitegeke bulungi FDC tulinayo 2 yes abiri mu abameka babuze mukulu Faluku ndoddewo wano mbaddewo mu Uganda nalinda byeko emikono nga baka bennyini bataddeko n'amala n'agamba nti nze bannyinyula birala singa namanya saali taddeko nga bamaze omuyita okay obudde bugenda bwekyangano Faluku kino kankyogere ng'enkuba tennatonnya ababaka bannabyabufuzi abamu mu paaliyamenti n'embifo ebirala bazanya mupiira gwa kwetega alinyisa value ye balyoke bamuyite atya ateekawo embeera ngaloza bwanaagiteekawo mwa Museveni ajja muyita nga kyayogera takitegeeza nenga alinyisa value ye ey'akasente abasinga bakolaganye nnyo naye mwe Museveni nti buli geemu yonna mwajja aba yejjako nti banaagamba batya n'akasente aka projekiti eyo kuno keeyongeremukko nyise value ye nja kuddamu okujjukiza abantu mpagira omukulu Ssekikubo byakola ne banne ekyemikolo olwaliro nzize kwogera ku process but obwerufu mu maaso ga Ssekikubo tubwetaaga kuba tosobola busaba mpuuga nga gwe tobulina oba olimba tosobola kusaba Honorable Mpuuga bwerufu obwa ssente z'ogamba nga gwe tobulina asooke abutulage tutambule bulungi kuba tuli mabega we tolwanyisa project gy'atambuza project ntuufu nnyo njiwagira ne Sekuwagira yenna project ne luli wabagamba neebeera mulambulukufu project ng'egenda maaso nkugambye twala bakaba bakono amala okuteekako omukono n'agamba teyabitegedde byetaddeko omukono mubaka kika kyoyo bangi bawera ne Parliament mwali nafunye enseko mukulu Faluku ababaka bateesa mu Parliament oba tebateesa mbu bateesa waliwo ababaka nalabye omubaka wekazo bamuyita Kimoso Dani Kimoso Dani Kimoso Honorable owekazo ng'agamba ensonga za Honorable Mpuuga zaakolebwako ne zireetebwa mu Parliament omulundi ogutali gumu 2-3 ffenna Parliament ne tuteesa ku nsonga ezo eza ssente tuli ffenna oyo Honorable Dani Kimoso bwe yabadde agamba tokwatagana yabadde ayina munno omulala aliwa gwe bayita Honorable Federal Ssekikubo nga bali ku show yemu ng'ono agamba kikafuuwe ekintu ekyo tekijjangako mu Parliament tetukiteesangako bonna babaka bali mu Parliament egi bali ku fridge oli agamba kyateesebwako emirundi mingi ono agamba tekiteesebwangako wadde ennukuta eya A bannange abo ababiri batuula mu Parliament yawo ababiri abo ku bombi ani alimba naye nga tulina babaka sitole kyawe kati Parliament erina okwecekinga Parliament eswadde nnyo omulembe erina okwecekinga Parliament eswadde nnyo bw'oba onoonya bwerufu naawe beera mwerufu
kati who is who kati awo kati mu mateeka bagamba nti okufuna equity obwenkanya olina okubanga nawe olina clean hands. Tojja na ngalo zo zonna nga zigubye zijjudde omusaayi ate obanje ate n'ogamba bw'oyagala bwenkanya. si wekikola ekyo ki ekigenda okubeerawo kati olwaleero mukulu Ssekikubo nze gwe ntaddeko nnyo akazito process eno etegereke bulungi. nga tetuneeyongerayo tegusulwa wano tutwala ki ekituufu bonna babaka bonna batuula mu nnyumba ekyo yes kyembe eri emu naye bagamba nti twaliwo ono agamba teyaliwo omu yali absent oba babiteesa kiro kati awo wali obuzibu kati options ziwerako possibilities ziwerako ono ayinza okuba agamba gye babiteeseza nga tebalina mu paliamenti omanyi waliwo enkola waliwo kokasi ne mutuula mu paliamenti gwe ng'obyerabidde kubanga byamwateesezza eri bye muleeta na wano eyo possibility emu tucheckinga val omanyi bwe tuba ku kisaawe tuleeta val ne tucheckinga goal position ku bonna ani alimba Honorable Kimoso ayinza okuba nga babyogererako eyo mu caucus oba biyinza okuba byayogerwako ku floor ya parliament omulundi gumu nga Ssekikubo taliiwo oba balinda nga Ssekikubo lwataabeerangawo lwe babiteesangako mukono south namulabye municipality naye ng'agamba ti ensonga eno yayita mu parliament owa mukono south yayita mu parliament kati bweba yayita mu parliament kiji kitya nti Ssekikubo ye teyagiraba twagala checkinga valo yeetaaga okucheckinga naye nga te valo bagicheckinga waliwo valo ya parliament bagita Hansard buli ekyogerebwa buli ekikolebwa kigenda ku likodi era obikula bubikuzi Hansard n'omanya nti kino kyayogerwa kino tekyayogerwa nesaagala tetuuguke nnyo ensonga yakulya nguzi kubanga Honorable gwe tuvunaana tajeegaana at least tajeegaana tanajeegaanako kati tetujja gendayo nnyo kubanga ye tajeegaana kati ffe gye tugamba nti yali esaanidde oba tesaanidde ebyo twabyogerako mu programu zaffe ezidda ezaggwa tetujja biddamu kuba abalabi baffe tuba tubazza mabega bulabi wa programu ino amanyi bulungi levo kati kwe tuli tusonga mbeere tugenda mu maaso tuli ku stage ya mikono ensonga eno eteesebweko ne bw'obeera nga gwe Honorable Kimoso Dani ddala nga ebintu byayita ku floor ya parliament nze mba kubanga yenze ye nalitaddeko omukono bijje bujji mu parliament mbaabye oba tuli ffenna nalibadde nteekako omukono babireete ku parliament ŋŋambe nti madamu speaker ensonga eno bano beerabidde tebaaliwo twali wano lwaki beebulankanyanga ne batatuula ne batutawaanyanga naye tataddeko mukono ate agamba twali agamba byaliwo ate omukisa kati agufunye byogerebweko oleeta obujulizi nga tobutadde ate ku TV na ku radio takyagala woyina okuteeka obujulizi ku floor ya parliament si ku ma TV na ma radio kati ababaka bano abakulembeddemu tuyinza obbeesiga ngamba bakulembeddemu okusoleza emikono rekodi zaabwe ziraga ekyo kale rekodi bwe tuzeesonyiwa banaatutuusa ng'ekintu tebakibuuseemu bubuusi ne bagenda ku kirala bwakati essuubi liri waggulu nnyo tulinza ne ataddeko n'atataddeeko ebula bameka ye debate twagala debate nyangu nnyo debate bali bameka abataddeko B bameka abaali badde bateekako naye nga tebannateekako tubuzaayo bameka wetuli ffe tugamba omubaka waffe nti gundi nga tonateekako mukono kyekiganye gundi kiga tonateekako mukono kyekiganye nayogerera mbajjukiza nti abakulu abo engeri gye batambuzaamu ebintu byabwe oluusi kati akasimu kaakaabye edda okuva mu nsonda yonna oba okuva ew'omukulu oba okuva wa sipiika oba okuva wani akasimu kaakaabye edda nti kiki bakyali ku magulu gaabwe nti kibuukemu jukira wano wagamba tulinawo 13 mugumu nga eri abaagira abakasuka koodi era nze mukulu Faluku nze situla ku fensi nagaana mba munda mu kikomero oba wabweru waakyo tatula ku fensi mba munda waakyo ekikomero oba wabweru edeba yange egamba tekijja kuwera
bw'ogamba bwe ginaawera nakyo tunaakirapa ne muli munda ndinamu ekintu ekiŋŋamba tegijja kuwera. Omukulu ekigendererwa kye kiyinza okukyuka, ebigendererwa biyinza okukyukira mu kkubo oba kyali mu ntandikwa nga ayinza okuba nga atandise bulungi ng'ekikolwa akiwagira atuuka kati omuzannyo ne gumuluka mu vvi. Mukulu Faruku okwogerera wano nga bwe twogera si kyangu kubanga naawe olina okweceekinga olina okweceekinga bwe kiri gwakuliddemu oba omulala yenna ne boolaba baganye okuteekako emikono kitegeeza waliwo ekikusibye okuteekako omukono ng'ate kikutiisa nnyo. Ababaka baffe bali kiriini awo ewali nti singa akasimu kajja ne kagamba Faruku naawe otaddeko nga mbutuufu eddoboozi olimanyi bulungi nga livuddewa nga liva mu ggulu livaawo eryo litiisa weerityo muleke kutiisa bantu nga livaawa eddoboozi lisobola okuva awantu wonna ne ligamba tya lisobola okuva e Kampala lisobola okuva Bundi Bujo lisobola okuva e Kapeeka lisobola okuva eggulu lisobola okuva Entebbe lisobola okuva e Nakasero lisobola okuva e Kyegeegwa lisobola okuva ebitiya n'oba wala wonna ne ligamba litya Honorable Faruku naawe otaddeko omukono baŋŋambye nti otaddeko naye mbadde njagala nkyewulirira okuva mu ggwe. Omusajja omuddamu otya atanzaala lwaki antiisa omusajja akakuba ekiro ng'agikuba kiro agikuba misana eyeetiisa kebe misana kebe kiro anti agikubye oba omumanyi bulungi Honorable Faruku nti oli bulungi nti ndi bulungi nti yeggwe yenze baŋŋambye mbu naawe oli mu baana abaagala okuteekako emikono baŋŋamba wataddeko baŋŋambye wataddeko ne batagamba nti wataddeko baŋŋambye naawe oli mu baana abaagala okuteekako emikono muzeeyi nedda biki owaayo mbadde neewuunyeza ababaka baffe we bali awo ababaka kyenda ku buli kikumi nebyo ndowooza bikola ku bali abaliwa si aba opposition njogera ku opposition eddoboozi likola ku bali njogera ku opposition njogera ku opposition soogera ku BNRM eddoboozi likola ku soogera ku babaka BNRM si benjogerako njogera ku babaka opposition abeera ku maanyi g'abantu njogera ku mubaka nga wa NUP wa DP wa FDC PPP wa JEMA gwe njogerako kubanga independent yo tolina kyomubanja owa independent tolina kyomubanja kyereeta ye kyereeta ye kiyambye ate beeno kyemeza asambira ene tiimu yonna ye mucuba akubira ene tiimu ku babaka baffe abo bameka ng'akasimu bwe kajja ne kamugamba naawe ssebo kwoli otaddeko omukono nibwe baagutaddeko akeera gupakulako awo tuba twafadda ababaka bameka abakubirwako akasimu n'agamba nti toddangamu n'okuba ne ku simu yange ng'asobola ogamba eddoboozi eryo nti toddangamu n'okuba ne ku simu yange bameka kuba bino kankubuulire Faruku tulina okuba abaddala nze siri mu buswayida wano tulina okuba abaddala awo wetulaga kati wetuli osobola okuyimirira ku magulu go n'ogamba eddoboozi eryo gyeligamba ombuuza ngaani andi yakuwadde simu yange bw'oba onoonya na bizibu kitegeeza opposition ababaka twafadda kakati 5 mu 7 gatako 3 mu 2 gatako 18 gwe omwenda n'omwenda 8 ogwa DP n'8 ogwa UPC gatako 2 JEMA n'oli 2 kakati wano bwe tugattamu guno 9 17 19 emu 6 9 10 njogera ku bantu 109 yes ababaka opposition ku 109 109 betulina kusobola okubeera kababaka nga 10 abakola abasobola okugamba eddoboozi eryo tutoddangamu n'okubakusa ekyenda bwomwenda kikafuuwe tebalina busobozi tebalina we bayimirira
tebalina mugongo kusobola kugamba gwani ayogera nange kubanga n'essimu bwagitunulira bw'ati. Leka kugira basajja basooka okuzzayo eddoboozi eryo. Nti ki? Obadde oŋŋamba ngani? Oŋŋamba ngani? Twafa dda. Bwe tubanga ababaka ba opposition 19 ng'ababaka 9 oba 10 be basobola okugamba eddoboozi. Kati kankubulye kino nti oŋŋamba ngani? Ku babaka 5 n'ekintu ng'oggyeko ababaka bano 10 n'ekirala tulina kumpi akwota ebeera akwota ya parliament. Akwota ya parliament tukwatagana nga ababaka akwota ya parliament esobolera ddala okuyuguumya parliament eyo akwota nga bonna batuufu nga si babuswaida kuba tulina akwota 19 ng'obagase bonna aba opposition akwota ebeera akwota akwota esobolera ddala okuyuguumya parliament eyo singa tuyinamu nze benzikiririzaamu tukwatagana sigamba nti abalala sibekkiririzaamu benzikiririzaamu nti singa Honorable Ssennyonyi tukwatagana Honorable Ssemujjuŋŋanda Honorable Zaake alizaayo eddoboozi asobola tewali nakuteebereza n'ababuuza nti gwani ankubira oŋŋamba ngani Zaake asobola era gwani ankubira lwakyo Ssennyonyi asobola 10 What are you saying? Kikyoyogerako gundi Ssemujju asobola? Ssemujju asobola okwogera nti kikyoyogerako nkubira ngani va ku ssimu yange kati abala tombuuza nnyo abala akatulina batono abasobola okugamba omukulu nze va ku ssimu yange njagala mukulu Faluuku kati abala bashendo bateekeko nze ndebye 3 ku 19 ku opposition nze ndebye 3 Nambozi ali atya? Nambozi asobola alizaayo asolidizaayo Nambozi nanzoba asolidizaayo kati abaweze bana yandi muvumo oyo abo bali bana Nambozi kwali kakati abalala saagala ombuuze nnyo abalala saagala ombuuze nnyo nze ndebye bana goba walabye 19 abo babo era wano abantu bateekeko ku comment oli aŋŋambe nti nange ndaba gundi ne gundi. Bwe tuwa omubaka wo gw'olowooza tasobola okuzzaayo eddoboozi nga limukubidde ne limugamba wataddeko omukono nawulidde wataddeko omukono kituufu si kituufu tuwa omubaka wo omusule mu kabokisi awo otugambe nti owanga asobola okuvuma eddoboozi eryo. Mukulu Fulu tulabye ebintu wano akantu ka vidiyo jja kajja nayo waliwo omubaka owe Nansana yagenda n'ayogera nga bwe n'ateesa view ye sipiika n'amugamba nti ogambye ki omanyi okutyoboola kwennyini n'agamba nti gwe Nansana gw'oyogedde naye omanyi sipiika okusonga bw'ati n'agamba ani ayogedde awo abaliwo waawo wonna wonna nga 10 bonna ne bagigumira ba MOP bonna ne bagigumira omanyi okugamba nti ani ayogedde awo nga bwe nabeera mu kibiina tica n'agamba ani ayogedde awo mwena ne mwebuuza naye nga olaba abasajja bonna baagala kufuuka mu mpale n'abakazi baagala kufuuka mu mpale sipiika n'amugyeyo n'agamba yu Nansana ndowooza yali abulawo bagamba nti singa temumumpa akyogedde mumanyi ekiddirira sikatono oba bamuwaayo omukulu yasituka yeewaayo MP n'asituka n'agamba yu Nansana aba Madam Speaker shut up Madam Speaker apologize what Madam Speaker I'm sorry oyo MP akabantu kabateereyo ne n'abaliwaawo nanga bagigumidde balinga bayiseemu musisi kati ayo tasobola kuzzaayo eddoboozi bwe tuba ako Jessica n'abaliwaawo abeetoolodde bonna nga babulwa kuyita musisi twafa ne Honorable Ssekikubo era ng'ali ku fulo nemugamba nebyoyogera obitegeera Ssekikubo mujjalo mumala googera byonna ebitakwatagana mukulu Faluuku parliament ze tulaba nga bulabe South Africa ekibiina kya Malema Julius Malema baba tebawera naye ng'ayimuka bw'ati n'akalira mu sipiika n'amugamba teri nga bwolaba Zaake nga bwolaba Namuganza kati oyo omanya bumanya nti teri oyo ali ku muzuuli twajja tutya okutuuka wano nti omuntu atyawo n'essimu emukubidde problemu eri ludda tetuli baamazima nga yagendera ku opposition tetuli baamazima
oba olidde sente z'oli nga wava eno wansi mu constituency ku maanyi g'abantu yes n'otuuka mu parliament ate nga waliwo nze nandisubidde yandibadde atya abantu gye yava okusinga oli kati awo wokka wewali ensonga ekyatutabudde ekyatulemesezza omuntu bw'agenda kati kankubuulire abaka parliament wabo balaba waliwo ekintu bakiyita trip eŋŋendo ŋŋenze mu Amerika ŋŋenze endo trip yokka emala bumazi okuba omubaka wa parliament nemusuula wali kubanga alowooza bw'anaagivaako ajja kuba alinawo miliyoni ze 8 muze nkubuulira trip butripu ennafu y'omubaka wa parliament naaba nga takyalinamu wadde atwanye bwe tuti okusobola okuwuliriza eddoboozi ly'abantu ne trip gy'alina okgendamu waliwo omubaka atasobola kwefandinga ka tiketi neyekola ka trip ka holiday awo wali obuzibu kati mukulu faluku nze kankubuulire nze abantu bagenda kunjulira wano nze ninnya boda ne buli boda ze ninnya 10 munana sisasula tegusula waffe otwali mwapo tegusula bami jangu olinye tegusula jangu olinye kubanga bamanyi ndi ku muzuuli tegusulwa jangu olinye era abantu bano bw'oba olaba honna bwe Kyagulanyi bw'aba atambula olaba aleese ennaanansi aleese ekikajjo aleese jjuuni kubanga bamukkiririzaamu ali ku nsonga zaabwe twafadda ali ku nsonga zaabwe twafadda amabanja gabali wano ababaka gabali wano katonza musuubira kuteekako mukono nga waliwo eddoboozi manerenda kati oli amukontrolinga amulimu 5 manerenda amugamba Innocent nawulidde wataddeko omukono kabaka weddemu muzeeyi balimba okay kati bwe buzibu tuyina ku mikono gino awo abalina okugiteekako mukulu Ssekikubo atuyambe emikono misibe mukulu Ssekikubo atuyambe afulumye list naye nga bawera 10 bagamba atulage nti bawera 11 tubalabeko tumanye baliwo ababulako kati birimu ebyo nti ono ayinza okukifuula nga capital ka project ke mini project kankozese bano nga capital nze nkole ki nga teku value ate abakifunamu mirundi ebiri mu bantu mu constituency nti omusajja waffe akola ki ate nga neeri ew'omuyindi yasibye ekibimba kawojja okumanyira ojja kulaba omusajja yabadde akeerawo ssaawa 2 emikono giteekebweko ng'atandise kujja ssaawa 5 mutuukawo okusayininga yagenze mu lanchi awo kabaka weddemu kubanga wano wokka badiwiika nkubuulire nze mpagireho nalebo Ssekikubo mpagireho nalebo Salopendi mpagireho nalebo Sewungu bempagira ne mu kubawagira siri muzibe njagala babeere beerufu onule kyokka kye mbaagaza mpagira mmwe ne njagala babeere beerufu tibakulage bammemba lwaki ogamba nja kwasanguza amanya bataddeko omukono ani mukulu Sewungu ani mukulu Faluku ayataddeko omukono nenga tayagala bantu bamanye nti yataddeko omukono what is the problem of showing people yabadde secret ballot teri aligiraba kuba nayo basolo giraba waliwo ekyekwesaawo lwaki bwoba otaddeko omukono toyagala ffe abantu beno mu kirasha tumanye nti musajja waffe yataddeko omukono kubanga bano be bamuganya olaga emikono abaataddeko ate kati ng'aguteekako ati ate natayagala bantu bamanye n'abalonzi be bamanye kubanga netukinatuka ku floor ya parliament bajja gibala giwera 17 bwe banagamba kati musituke gwe tusoma ng'agamba ye yaguteekako kati kiregeeza ebintu bibeere ku gundi tubeere beerufu mukulu Faluku nze situula ku fensi mba munda oba wabweru nze sibeera mu Buswayida teri ataddeko omukono nga tayagala mulaga taliyo lwaki gwe totulaga kikyoyisaawo kati parliament wetweri kati gubire weekend bwe netambula nejja omukulu atulage baliwo abataddeko baliwo batanateekako ne bano bonna nze mbajjeko omusango kati omupiira gwolekeza wa Ssekikubo abakulidde abeere mu alufu atulage amanya abataddeko ne batanateekako naye obuzibu bwe bunaava nga n'abantu 10 beyayogera tabalina kati awo wali katemba awo wali katemba nange kiki kye twayogera bameka abasobola okuva mu munnaabwe
mu time eno kubanga womuviira mu kitegeeza byo ebikolwa byo byawukana nnyo naye tugambe nti Honorable Mpuuga yeka yazirya poki kibuuzo ekinene tazirya yeka yazirya no bano bayinza okuba tebalya service award naye tebalina bano nga zibadde balya nga zefaananyiriza naziri nga ziyiteeyo waliwo ataziryawo era kati kankubuulire ne Kamala Kabikuka ng'omusajja oli bwe nali njagala ennyo ne nemuvaamu ng'apadde mayinja alina oluyimba lwagamba nti kibuyaga lwalitikkula akasolya oliraba ekiri munda ne Kabikuka mu State House awo naye nga giyinza obutawera tugende ku sanctions ekinyambi oli wa byamizannyo Innocent Gusuulwa Magogo president wa FUFA sanctions za musenye World Cup 2026 America etegeka Mexico ne Canada FUFA erina okuba ne badelegate ewa mu America kati ekintu bamugadde awo tugenda kati nyonyola mukulu Faluku mbadde mu mupiira obulamu bwange bwonna actually nze okutandika okummanya yamanyira mu mupiira mu sports yes nga bwe nagamba olwali mbadde ku social media ku page yange ninteekako analysis yange eyogoba kochi wa Manchester United Ten Hag mumukoye nze ndeeta nze ni muwagizi wa Liverpool nga ndeeta analysis nga mutunuulidde mu season ze ezisoose ebbiri ng'asinze Guardiola asinze Arteta asinze ne Jurgen Klopp wa Liverpool mu season ebbiri biki byawangudde mipiira points abadde afuna mmeka n'endala ya analysis yange gye nkoze ne mu bangi abadde boogera mulimu agambye mbu gwatoli mwavu vabya sports tobimanyi tamanyi nti olina engule natakimanya nti nze sports ndi member wa USPA Uganda Sports Press Association kitaba bannamawulire ab'ensi yonna International Sports Association kwendi era amawulire nagakolaga ebyemizannyo okumala emyaka egiwera nga 15 nesiga ebifiisi bye bindeese wano olina n'engule nyina award 2 kubeera omuweereza asinga mu Uganda mu sports naye nga njagala kutegeeza nti waliwo ebintu ebirudde nga bintabula FIFA kyekibiina ekifuga omupiira mu nsi yonna kyateekawo embeera nti ebyobufuzi tobigatta mu sports era nga ne kamala kakutanda n'obeera n'okwemulugunya n'okusowagana ne banno mu mupiira n'obitwala mu kooti zino ezaffe eza bulijjo ng'eri FIFA ekubaninga FIFA erina etteeka eryo kiriya tokkirizibwa politics na football byanjawulo tokkirizibwa wabula bakkirizibwa okukwatagana kubanga awo webitera okuntabulira nabitegera okumala ebbanga ddene tuli fena wano nga bajjako omugenzi obuwa nafuna omukisa n'embeera ku normalization committee eyaliko bambi yafa Dr. Sekajugo eyako Patrick Shaji n'abalala twagenda e Rwanda tusenkana Sepo Blatter ogezaako okuteera ku mupiira gwa Uganda nga kukola ki gudde engulu era nkavalize ne World Cup ya 2010 e South Africa gena egikavalinga naye nti ebintu ebyo bituuka ekiseera ng'omupiira tegusobola kubeera watali politics kati ne bijja nga bintabula nti omupiira temuteeramu ddala politics kati nze background yange ya sports era n'obukodyo bwe neeyambisa mu politics nemba bwa sports bwa mupiira kuba bwe bulamu bwange mupiira badde bwe manye nnyo abantu bagenda ne bagamba nti sports ne sports ezimu sizimanyiddeeko ddala sizibeeramu gwoli ku football okusinga mupiira bikonde kudduka na mmotoka za mpaka wenkoma nnyo emizannyo egimu by nature tegyali gyange cricket si wange kubanga nakulira musulamu ze teyaliyo cricket saamumanya basketball abamuzannyanga nga boogera luzungu nga kati bwe ŋŋendayo tetusobola kwogerezeganya n'emizannyo egyo gyonna cricket biki gyali gya klasida ne golf ate oyo tatawania ddala manya nti abagagga eyo saatawanagendayo so gwe walinga ku football mupiira okusinga bikonde kudduka kale nga ngobereramu motoka za mpaka okusinga nga kwembeera era nze kyempita sports tekigaza sports abaaweddeyo
era ne bannamawulire bangi abagwa mu tulubeere bwerityo. Kati ebintu ebibiri sports ne politics bifaanagana nnyo era nze nyambiddwa nnyo mu politics kubanga najja ne politics w'omupiira. Politics w'omupiira tayawukana nnyo na politics ono wakadaala. N'ebyo ebibiri kiba kizibu nnyo okubiddukanya omulundi gumu. Bawerako babitambuza. Waliwo nga omusajja wa boss wa AC Milan. Boss wa AC Milan. Yalina prime minister wa Italy. Nga politician nga ne timu akola ki? Agirina. Eriyo ne timu z'amagye n'eddala. Eriyo n'abalala abaddeko ono wakaafunga naye politician awedde emirimu. Naye kiba kizibu nnyo ebyo ebibiri okubibalansinga. Kubanga sports ataba bonna. Ayagala omukatuliki omusiraamu atalina ddiini sports atugatta. Era sports nze bwe bulamu bwange omupiira ye life yange. Buli kimu kyonna nkituulira ku mupiira. Sports agatta owa NUP, owa NRM, owa FDC bonna bagatta. Sports agatta. Kati sports agatta buli omu. Kati bw'omala ogamba nti ndi wa yellow oba ndi wa red oba wa blue oba politics ayawula. Politics ayawula. Sports agatta. Sports agatta. Kyebiva bibeera ebizibu okubigatta. Politics ayawula. Ndi wa NUP. Okugiramu akatono ogamba nti kale oyo wankyukakyuka ko nekyayagala mu Museveni agende. Oyo wa FDC kajje, oyo wa DP kajje, oyo kajje, oyo mukwatagana. Nekyotasobola kukwatagana nakyo ye yellow. Politics agaba line. Omupiira gukola. Kati ono alina bimeka? Alina bibiri. Tugenda awo. Kati bwe byazise wano ne bateekako sanction olwokuba mwami mufumbo. Ye mwami wa speaker wa parliament ya Uganda. Mufumbo legally. Kati baba mufumbo Abamerika ne bateekako sanction ne bamugimuteekako. Lwaki bateeka ku bantu sanction? Sanction kitegeeza ki? Sanction kitegeeza nvumbo. Kitegeeza kuteeka mu limiti. Nga basi boziraba nga zisusse endiima ne bagiteeka mu limiti. Nti buli onoovuga kilometers bwe ziti sala speed oba speed governor. Tovuga z'oyagala. Oba ne bagamba emmotoka tejja kugenda ku luguudo olwo. Completely. Waliwo enjawulo wakati wa baani ne sanction. Baani baba bagambye toddanga wano. Tuli fenna? Sanction bagamba nti bwe weetereze ojja kudda. So giri voking. Yes, boneesootinga ojja kudda. Byonna effect eyinza okuba yeemu naye nga baani yo mpanvu muko. Tuli fenna? Wano sanction etera kujjanga ebintu olinga abyegaana. Ne America efunamu ki okuwaayiriza omuntu mu Uganda? America eba efunamu ki? Kati wano kigenda kubeera kitya? Nti FIFA ekibiina ekyensi yonna ekitali FIFA yagenda n'eteekawo embeera mbu yeekola ebintu byayo teyagala giyingirira. Ne gyekola ensobi. Waliwo omusajja baali bamuyita Sepp Blatter ava mu Switzerland. Yali FIFA boss nga muzibu nnyo. Abasajja ba FIFA baba bazibu nnyo tebawoneka. N'agenda ateekawo embeera n'alemesa buli kimu. Bwakyalumu nga baagala okuteekeka World Cup. N'agimma Bungereza, n'agimma America awo, n'agenda agikwanga Russia. America n'egamba totulabanga. Neyimbula FBI ne CIA. Tongola ebikasi biri eby'omutawaana ne binoonyereza okuva ku kisiikirizo ekyo. Mukulu Sepp Blatter ne badde. Kwaliko n'omulala wano wa Africa bali bamuyita Yasa Hayatu. Yali CAF boss ekibiina ekifuga omupiira ku lukalu lwa Africa. Abasajja balina ssente empitirivu ne babalinda. Lwali olwo nga bagenze mu America. FBI neyingirawo ne CIA. Yabako omuku nemusena empingo kwacha. Bayola Blatter ne bamukanyuka kabangali. Blatter?
nebo n'abaali bamwetoolodde bonna abaaliwo bamusena bamukanyuka kabangali ku mpingo. FIFA president America yamusena abala mutaka kulira ku nsiko otyo. N'olwekyo abo abasajja bafuga ensi yonna. Bungereza bwemala okuteekako envumbo, kubanga envumbo, embago, sanctions, ban, ebyo ne kumpi bitegeeza amakulu ge gamu. Bagiteekako ku Amini wano political embago ey'ebyenfuna gye bayita nati y'ebyenfuna nga tebakyakuwola wadde n'ekikumi. Nati y'ebyenfuna mbi nnyo. Mukulu Faluku abantu kye beerabidde wano ssente zaffe ze tusasula ez'omusolo eyo ne debate tujja gyogerako mu maaso. Si ze babba ababbi ba kuno. Ababbi ba kuno tebabba ssente za musolo, nze njawukanamu nabo. Tebabba ssente za musolo. Ssente ze basinga okubba zezo zetwewola mu bakyerupi. USAID, yes. World Bank nani ze ezo ze basingira ddala okubba. Basinga okutoga. Ze basingira ddala okubba. Kati ezo omwana wo n'owange n'abazzukulu babanjibwa. Kuba Diamond terangira bya batubanja billioni 20 eza dola. Kati eyo debate tuza katujogera oluddako, tujja jogera oluddako. Bwate yo njimanyi nnyo. Sente ezo ezitubanjibwa bano okusinga ze babba z'abali. Kati nenga sente ezo bazibbye naye agenda zisasula yeggwe nange n'abaana baffe n'abazzukulu. Lwokuba abantu tebanatululawo nnyawo. Bw'otunula ebbanja golooza babanja Museveni. Tebabanja Museveni, babanja ggwe. Kyenkanankana mukulu Faluku nze nenzijide enjuya makaago nengalira koloni. Kati kitegere bwotyo ng'olina ekibanja kyo kitegeeza tuli capital. Ffe tuli capital bannansi. Nenzija ku kyapa kyo n'amakaago ku kyapa ku ttaka lyo nenfulira koloni ninga agenda okusasula yaani yenze yembeera bano Uganda mwe bali. So sanctions zino kati US egenda tegeka mipiira kati US kati kitegeeza fufa president wano talina kulinnyayo. Kitegeeza ate ago gatambulira wamu. Kati ate ye ali ku level nene, ali ne ku kaafu, ali ku bukiiko bwa kaafu Magogo wammanda byemu awo ne Confederation simanyi African football. Yes. Kati ali ku kaafu ateereddwako nati. Ne bali abafuga omupiira ate CAF eya Africa eri wansi wa FIFA. Yes. FIFA nayo etiya America. Otyo America yatadde ku ono. Mu 2019 waliwo koskafo iyo gamati batunda tikiti za World Cup. Abafufa nendowooza ekyaliwo kyali nti system yayita nagitegeera bulungi dabitambula. Badenza omuntu mwagala simwagala nze nkyogera nga bwe kiri. Nti mukulu Magogo ekya tiketi kyamugwamu yalugwamu bugwi. Process za muto yazitunda tiketi za 2014 za World Cup. Ne tali kuleve tunda tiketi. Tali kuleve tunda tiketi. Nze kyenyinza okulooza ogwo musango sigumuteekako. Bamugira nti bani bamukuba emyezi ebiri nga bamunonyereza. Ne kyendowooza tekyali kigenderere ensonga lwaki yamala n'akomawo. Kyendowooza nti Magogo mu ekyo ate si kiki ennyo. Tiketi zo zaatundibwa naye ndowooza yali butabeera na bukugu bumala mu kitongole mu kibiina. Bamuliiramu awo. Yes, n'alemererwa okukihandolinga. Ekyo si kimuteekako. Yali yakajja. Kati mukulu Magogo mu ekyali kirini. Kuba kyetaaga oyogera amazima nti kino kituufu kino si kituufu. Mu ekyo saakimuteekako nnyo kuba yali saagagenda yatomera butomezi. Kati wano bwajja kuno nawe yere yaluguddemu lwa nsonga mwami mufumbo ate mukyala we speaker ate mukyala bamutaddeko ki envumbo. Tewali kubuusabuusa kijja kuba kikosa Uganda mu by'omupiira. Kigenda tukosa? Kitukosa mu ngeri nyingi kubanga already yeri mukulu mu CAF mu kibiina kya Africa. Yali badde alobinga nnyo era amangi ago ge yakozesa ne banne bwe bali ku levels ezimu to hosting Africa Cup of Nations wano. Kubanga yalina weight, Magogo yalina weight emumala ku CAF okusobola okukwatagana n'abalala era n'abeera n'amangi amalala ng'ali mbuga
nekimwanguyira ne gavumenti okumukwasizaako ne mu backinga tegeke Africa Cup of Nations kwa tugenda giteeka ndozanga East Africa Kenya Tanzania Uganda era ndowooza Uganda yali nsaale nnyo okulaba nga Africa Cup of Nations ejja wano ekyo kirungi ku lwa Uganda yakikola ne buli wabeera ekibi wabeerawo era n'ekirungi ne wabeera ekirungi wabeerawo ki ekibi kati disadvantage eriwo nti wano okugyeko nga yeerwanyeeko nnyo ate ekitali kyangu Uganda egenda kuba ekosebwa ku Africa Cup onajja oba ku World Cup wonna n'omupiira okulaakulana wonna ogenda mu maaso why tokyalumba mu America togenda Canada togenda wa ate yinza n'okweyo kubanga nati baba bagikuteekako kabanga kagoogwa bakakuteekako bati ne bagateka bamyumyudde nga bongera bamyumyulamu nga bagamba abalala mugire bagira batega bamyumyula tegeeza tasobola lobingira Uganda tosobola kulobingira Uganda kyetegeeza tasobola kulobingira Uganda musibe abasajja be yandiyogedde nabo tebasobola kuwuliriza kati ekyali badde ekyamagezi kyali badde kugira ng'odda bbali n'ofuna gw'ogira ng'ateekawo bagwe n'oba nga tokyali active nnyo anakkiriza n'oba nga tokyali active magogo tasobola kukkiriza mu Uganda wasemba kumanya ani resigning oba yadde ebbali si mulindwa mulindwa ye yadda bbali n'awumula mulindwa yakivaamu yadda bbali ye n'awumula naye ŋŋamba nga ofiisi okyajagala taliiwo ani yali akikoze mubajje yali ayagala okikola mubajje waffe yali ayagala okikola naye kyamulema naye kyagaana kakati si kyangu nga bw'owulira nekye neebuuza kibuuzo kye neebuuza lwaki baani eno oba sanction oli n'agamba nti okuva olwaliro toddanga mu America lwaki kyali badde kiruma abakulu America esinga Uganda mukulu faluku gwotambuddeko America esinga Uganda muki mu bintu byonna tuleme kulimba tegu America esinga Uganda kyengezaako gamba yensonga nkiraba bulungi America esinga Uganda pointi yange eri bwete omuntu ali mu levezo ng'asobola ogenda mu woteeri zonna zeyeetaaga mu Afirika wano America togyetaaga ogyagaza ki lwaki ogenda kukolayo ki abakulu kibaluma nnyo nga babakubye ebbaani ne lwaki alumwa nnyo gye bamuziika simanyi lwaki ayinayo ebizimbe kirabika kiki mu America nga bakutaddeko bbaani mu America kyotasobola kufuna mu nsi ndala America etusinga weather ennungi America yateekawo etusinga weather ennungi etusinga eriyo kati kanguwulire mu mbeera ey'okulya mukulu faluku tugisinga eriyo omuntu ng'ali mu America ng'ali emmere ennungi okusinga nze gye ngula kaleerwe eriyo omuntu ali mu America ng'ansinga weather eriyo omuntu ali mu America nga yeeyagala nga nze ali eno okwabwe ono kojjaawo ono mugwano ono mwogera lulimi lwe lumu ono gy'ali lwaki abantu bano balumwa nnyo nga babaganye ogenda mu America why balinayo ebyabwe malwaliro oba malungi okugenda mu America otyo we tubagambira wano mu COVID walaba embeera wano mu COVID tebaaliwo baaliwo eddwaliro eryo lye banoonya mu America lya ssente meka ku ssente ze babba lyetasobola kuzimba wano kuba mpulira ebisinga batwala malwaliro simanyi bujjanjabi bujjanjabi gega malwaliro simanyi kusomesezayo baana masomero biki birala awo bye batera okwekwasa byonna bye beekwasa temuli one esookerwako bana batandika bya accountability n'agamba ngeze mu America nga bagenda muwa ssente pa DM afuneyo kasente jasi buno bugundi ekyokubiri maalo n'agenda mu America mirundi kumpi 10 abiri agenda mu America kubanga gavumenti emutaddemu ssente nenga programu enteeketeke teriwo ekyokusatu gye bakutulira ddiiro nga bagenda kusinkana mu America zikutukira eyo ekyokuna ssente zaffe zonna ze babba baziteeka eyo gye balina investment kati ekimuluma gwoba tokimanyi ne ssente ze zonna ziri eyo kyekibaluma kikisinga obbaluma teri kirala kikisinga obbaluma kubanga oli aba akumanyi bulungi tewali nsonga lwaki we mutu yali badde agamba mbu America toddanga wano oli naalumwa n'olabira ddala ng'afa ng'ayagala kufa ki lwaki eriyo ki America eriyo ki jasi batubulire ekituufu jesi
nkimanyi bulungi nti America esinga Uganda mu nkulaakulana ekyo nkimanyi ne lwaki togenda kawe walala genda ke Dubai genda kawe walala kitegeeza waliyo ebintu bya kitegeeza waliwo embeera esukka ku kino gwe kyotugamba mboyagala gendako mu America na America si nsiru kumanya nti oyo bwe tunamugamba nti toddanga wano ajja kulumwa si nsiru eteeka okuba ina ensonga emala nti oyo bwe tumugaana okudda wano ajja kulumwa kakati Tegu nga tumaliriza omu ku balooya ba sports omukulu Alan Mulindwa yagambye nti Magogo twamulabula aleme mixinga politics muki mu mupiira kakati bino bye bikoze eki mbweno FUFA president eno MP eno ali eno mbu baali bamulabula bano balooya we bagamba ab'ebyemizannyo gw'okiraba otya era kijjamu kalubiriza nnyo bitambuliza wamu kati ebyo ebintu nga bwe nagambye ebibiri kizibu kya kubitambuliza wamu kuba buli kyonookola nga balowooza okikoze politically nga tokikoze mutima mutuufu jjukira wa NRM kati gw'oliwo NRM kati abatakkiriza mu NRM baba kulaba bulala yali ataako kimu ekimu olina okuba ng'okola ki ng'okita era kati alina okulwana okulaba nti ekimu akita kijjamu kalubiriza nnyo ate n'ekirala Honorable Engineer Magogo si wa bulijjo asena si Honorable wa bulijjo mwami wa sipiika alina kategori mwagwa nnene ebitiibwa alina bingi ate ne ku kafo ngambye kwali talabibwanga ordinary MP si ordinary MP si kamyu bamukuba ekijji nga bakuba omuntu ali ku certain level America kyeve konkona bwetyo yesobola kyemulemerako si wa bulijjo bamulaba ku kafu kwali member bamulaba eno mwami wa sipiika namba 3 mu ggwanga bamulaba akulira ekibiina ekikulira omupiira kitegeeza bamunene kati babalowooza nti gwe ng'ekyokulabirako katukoone tuba tulina okuteekako wano amaanyi era bwe kinaava eri tusabe busabi kireme na kujja ate bangaye bagenda petitioninga katulabe ekinaava mu petition neera challenge era ekyaliwo kubanga bakulabira waggulu kati bali mu kusettinga example ekitiibwa bakulabira kya waggulu kirekawo ebyemizannyo naddala omupiira gubadde gezzaako okukula mu Uganda season ewedde yebadde competitive ng'olaba ttiimu kumpi 4 zaavuganya paka ku lunaku olusembayo Villa Viper Bull FC Kitala ezo 4 Kitala nnungi zaavuganya paka ku ddakiika esembayo yaliko mabega yeriko mabega era season eddako tusuubira okuba nti Express ekitala nungi nti Express KCC URA Express KCC URA tuzisuubira nazo okwenyingako ate nga nabana abala ttiimu zino endala olabadde olaba nga kati okuvuganya kubadde weekuli Odumpalaka yabaaki Odumpalaka yafuna obuzibu bw'abagagga kati Kitala kumpi alinga yadda mu mbeera ezo kuba mu mambuka mu Northern twalina Odumpalaka Odumpalaka nga bw'ogenda wali omanya towona kati ekyabadde nakyo abadde Kitala nga bw'Kitala bw'akutwala wali Hoima tovaawo Kitala azannyira ddala bya serious kati omupiira gw'abakyalo olabanga gukola ki gusitusa omupiira gw'abakyalo olabanga gukola ki gusituka club level naye etandise okukola ki ku y'abato anda olabanga zisamba ng'era zivuganyiza ddala ne Cameroon ne Nigeria nani olabanga zisitusa ttiimu y'eggwanga olaba tugirinze ku weekend eno esamba tugirabe ate nayo kubanga erabika okuba nga ttiimu mpya agenda kuba yeeyebula tulabe bwetuuse tegundowooza tugenda kufunayo gundi tuyise mu sports tuyiseeko mu sports wonna ne premiership weneetandika wonna nja kuba mbeera nabo abantu abaagala akapapula nja kuba mbawayangayo ttiimu 3 4 5 abaagala nja kuba mbawa abaana bagende beeyiye naye ng'embeera kino kirekawo omupiira gwa Uganda kigenda gukosa nnyo okusinziira decisions Engineer Moses Magogo Honorable zajja okuba ng'ateekeriza tugenda kukosebwa nnyo ku sanctions zino spearheadinze batandise okumuteekako sanction ye feesi y'omupiira mu Uganda ye Honorable Magogo bagikutte kitegeeza buli mu ngeri yonna kijja tukosa
adde bali kati yali badde adde bali nafuna omulala agiranga okudde bali otegeeza ki kulizayininga oba bya mirundi ebiri osobola kulizayiningira ddala bw'oba tokisobola oyinza okuba nga ofuuse kati nga tokyali active nnyo nga wooli naye nga ose okulembeza Edgar Watson oba okulembesa Justice Mugisha ose abasajja ndowooza kye baagala owulira resignation anti kakati gwosobola bivaako ndooba nga gwatagenda eri ne tulabirawo nti gundi of course gundi yagenda chief executive officer oba Edgar oba vice oba ani n'agenda naye tejjukira bo tebalina waiting amagogo gy'ayina naye bw'otunulira story eno magogo ye nga ye tali mu scandal za corruption yes but just ndowooza partnership eno noono gwe baakoona naye ye kennyini taliiko magondogondo mukulu Faluko ye si mubbi eyo fact ne bakuteekako functions baziteekako ne ba allies ne bakyalibo ate ono mwami wa wooli aliko sanctions kati bagamba osembedde nnyo kyekyali ku mugagga ono waagundi omugagga wa Bungereza Abramovich yali wa Chelsea kasita bamanya nti Abramovich akwatagana ne Putin Bungereza likali kaweddemu Chelsea kwe kujigira kwe kugamba nti tiimu ekulemye gitunde giveeko yali ino givaako just kubeera na partnership na muntu noli ne Abramovich talina kye yakola ate yakola ki tewali talina kye yakola naye okubanga akwatagana ne Putin FA Abongereza negamba tekisoboka agende newadde mugagga naye agende tufune ekirala so ne magogo wano alinga mulaba nga atalina musango naye ate ekintu akirimu anti bwe kirina okuba sanctions zirina okukwata kubanga oli kubataddeko sanctions balina omulumya ne banno bakyalibo nabo balina obbasalako kati kye tulina okukola alina okusubstitutinga kati enkiiko ezo zibe nga zifuna omulala agendayo ndengera bwe nagambye waiti yabali ntono ku ye twali badde tufunemu nnyo nga magogo yagendayo aveeyo kuba tebayinza obutasobola negotiatinga ddiiru bano tebalina maanyi gayina bargaining power eyabwe ntono nnyo ddala ku ye boogeraganya bo naye tuli mukatu alright mwebale nnyo mwebalire ddala bannange bweto bwe tubadde mbadde ne kansala LS5 Nakawa ganange Innocent Gusulwa ng'akuyisizaamu ino sibula abantu katubasiibule twebaza bonna abadde batugoberera mukulu Faluko so twebaza bonna abagoberera programu amina ekyo bagamba omusajja waffe ekitiibwa kya Mukama nebaza Mukama kuba abantu banjagala nange mbagala nga bwe nagamba mukulu Faluko nze ndiwo ku lw'abantu si bya politics byokka bayirewe mukulu Faluko nze mbadde embeerawo nga bantu bambeezaawo wone nakuyitiramu olugero lwange bwe lwaliza abantu badde bakola ki abantu badde bajja bambeezaawo mu ngeri yonna abantu bakuvaamu sisobola kubanga kati kabaka weddemu kuba bebakufudde kyoli MPR eyo banyiiganyiige naye gwe nze ndi w'abantu MP naye nzogamba Innocent naye kasajja ajja mu nnyumba alowooza omusajja akuba amasimu ye taamukubireko ate MP owaffe owa Nakawa ye Honorable Engineer Balimwezi Nsobuka Ronald akoledde ddala bulungi yemu kuba ba MP abakoledde ddala bulungi musajja Balimwezi akoledde ddala bulungi mirimu gyagikoze bulungi alright so mwebale nnyo bannange mwebalire ddala tetugenda kusukkako wano ansaba tukome wano tulabagane next time